Webale nnyo mwanyinaze nabukeera omulabi wa Record TV n'amawulire agawanna wali mu kiseera kino tutunulidde ensonga ey'obulombolombo era nga twagala minisita akwatibwako ensonga eno abeere nga aliko ensonga ez'enjawulo zayongera okukkaatiriza ku nsonga emuleetedde akabasa oba evuddeko ebigambo bingi eri abantu oluvannyuma lw'okuba nti yavaayo n'abeera ng'avumirira ekikolwa ekyokubeera nti mwana wattu abantu bakyalira ensiko nga wano mu Buganda bwe tukimanyi oba ekyokukyaba enku. Honorable Minister, waliwo ensonga ekutte akati nga waliwo n'abakusaba obeere ng'ova mu ntebe gy'olimu eno oba nga tosobola kudda ku bigambo bino byozenga oyogera. Ensonga eno ddala abakyala bwe baba bagikoze eriko engeri ey'enjawulo gyerumyamu abakyala bano nga bwe tulaba ku nsonga ey'okwakejjula abakyala. Abazadde abamu babadde nga bajja mu ofiisi muno nga batubuuza fe abatabikiririzaamu ate lwaki abaana baffe abali mu myaka 8 kutuuka mu myaka 13 nabo babawaliriza ku ssomero nti bakole ebintu bino. Ekyo ne kiba nga kiri kimu nti oli sikalica ye si bya buwangwa bye lwaki okuwalirizibwa okwo kubeerawo. Ekyokubiri ne kiba nti kati abaana bano betutegeka oba betutendeka okubeera abakyala abafumbo bye tubatunuzaamu ne bye tubabuulirira nga tukola ebikolwa bino nga tubibakolako nga tubategeka ku myaka emito egye 13 omwana akyali muto nnyo watya ng'atandise okwagala okubirya ng'ate tanaba kwetuuka kubanga emyaka gye twakiriziganya nayo mu ssemateeka nti omuntu okwetuuka tutandika myaka 18 awo omanyira nti omuntu asobola okukola kyasazeewo ye kennyini ng'ate ddembe lye. Ne tuba nga tutunulira n'etteeka erigamba ku ddembe ly'omuntu n'omwana omuto naye alina eddembe. Olaba mu masomero twajjawo ebyokubakuba kibooko ne tugamba omwana bw'aba asobeza mubuulirire. Ate ne ku musomero buli bw'omala okusoma course unit nga bagamba kola ekibuuzo bakuweereza test oba interview. Kakati eno session gy'omuyisizaamu ng'akyali mwana muto yo bw'anaagenda okukola ekibuuzo agenda kukola kibuuzo kya ngeri ki kubanga omaze omutegeka n'omulungamya bulungi ate n'omugamba nti kati gwoteredde otuuse wenkutuusiza wano oyinza okukata okukole emirimu gy'omu maka egy'obufumbo. Kakati ne tulaba nti kijja kuzaayo programu zaffe ez'abaana okusoma oba wali awo oyinza omusuula mu nsobi nga teyeesaliddeewo kubanga okukemebwa n'essaala ya mukama waffe egamba tontwala mu kukemebwa. Kakati kali kyeyaffe bwe tubanga tugikiririzaamu ng'ate tugimanyi nti ya butonde nungi erina kyegenda okutwongerako. Nze siraba lwaki abantu batya abaana okulinda ne batuuka obudde bwe basobola okwesalirawo ku myaka 18 n'ogimuyisaamu bw'anaaba nga ayagadde n'agenda mu maaso nayo. Ekyokubiri senga yandibadde ng'ali senga omutuufu kubanga bwe tugamba nti kali kyabya nnono era tudde ku by'ennono senga yabeeranga ani? Senga yabeeranga muganda wa taata ye mwanyina wa taata era asigale nga mwanyina wa taata kubanga ne chemicals zino oluusi ze batandise okuteeka ku maduuka ze bakozesa zeetaaga okuzeetegereza obulungi watya oluvannyuma lw'emyaka nga bijiijo ziyinza okuleeta ki ebitali birungi. Bannange si mu bubi teri gavumenti esobola okuwabula abantu okugenda mu nsobi. Gavumenti bw'eba efaayo ewabula abantu okugenda mu kintu ekirungi ekyobuvunaanyizibwa ekigenda okukuza abaana baffe bulungi. Naye amaloboozi agavuddeyo agamu nga ganvumirira agamu nga galowooza nti ngenda kwetonda ebyokwetonda byo tebiriiyo kubanga bw'oba oyimiridde ng'oli mwesimbu nga toyimiriddeko okimanyi nti kiyamba eggwanga era osigala nakyo. Munkoze bulungi ab'amawulire nti buli omu ajja n'addamu n'akubuuza kubanga singa abantu baali baagala okitwala nga bwe baagala abamu nga bwe mpuridde nga babivumirira abamu nga babikyusa tebandibadde nga badda wano nga bambuuza. Era mwe munkoze bulungi ne mujja gyende ne mumbuuza wali otegeeza ki nga tetwabitegeera bulungi ddamu. Era ye debate eruddewo kati emaze kumpi weeks 2 ekitegeeza nti kati buli omu agenda n'ekyetegereza. Abazadde tufeeyo ku baana baffe tewabaawo ekintu ekikukwasa ensonyi okubuulira omwana nga kintu kirungi nga kintu kyakumutendeka kyakumuyamba tekikukwasa nsonyi gwe waakiri kimubuulire
nesenga we yenyine omutuufu mureeta abeere kumpi naye ku myaka giri kubanga tujja kutuyobora eddembe ly'omwana naawe ng'okimisizaamu nga tanabakwesalirawo kubanga ayinza obutakirivasinga n'olwekyo ebintu ebimu njagala tuteekemu essira mu mulimo gwe tukola omulimo gukore nga gukwongerako value kubanga naawe ogufunamu ssente basenga abanvumirira oba abayomba oba abatakiririza mu byenjogera obutakkiriziganya kyo kirinomo tetusobola kutwala kubo lyerimu naye ekyokunvuma ng'omuntu nakyo bakireke kubanga ffenna buli omu alina endowooza ye which is entitled to nange nina endowooza yange ne government erina endowooza yayo n'abalala bwe batyo we are entitled to our own decisions and ideas kakati tuteese mu kifo ky'okuyisanganya ebigambo kano kakiripu kakuba piisi muzaata gundi ne gundi wakiri tuteese okuteesa kirungi nnyo era ky'abantu bagunjufu so nze ng'omuntu sina gwe ninako obusungu kakati ye obusungu abujjawo obugamba ne mu ofiisi aveemu eyanteekamu akimanyi nti nkyakora ekirimu amakulu. Honorable Minister, ebyo bye bigambo bye naye tusuubire nti gavumenti gye bujjakaawo eneeteeka amaanyi ku basenga bano oba abayingiza ebikolwa nga bino mu baana nga bwe gwali ku basajjonzi mu kintu kya FGM. It costs a community to build one person. Kitwala abantu bangi okuzimba omuntu ogwo omu. Kati bwe tuba tuzimba abaana tulema okuzimba owoweka zimba newa munno. Webale nnyo omulabi wa Record TV era n'amawulire gaffe agawa nawali okubanga otuwadde omwaganyo ogwo Minister Peace Mutuuzo okwongera okumulungula ensonga ezo. Kankomeewo eri gwe Mwanyinaze Nabukeera osobole okuba nti ate otuusa amawulire amalala agavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ku balabi ba Record TV.